kyonna kye tusobola kutegeera mu ddiini okujjako nga twesigamizza entegeera yaffe ey'eddiini ku bigambo by'abakadde baffe abakadde abedda omuli basahaba ne batabiina n'abamanyi baffe bamuasiruuna ab'omulembe gwaffe guno gwe tuwangaalira. Omuntu yenna ng'oyagala okuzikirira mu ddiini gezaako oyawula entegeerayo ku ntegeera y'abakadde baffe abamanyi. Tojja kusigaza busiraamu era tojja kufuna ntegeera yetengeredde nga ya mugaso ng'egenda gasa nannyiniyo nga zewa Allah tabaraka wa taala. Kati nno tebeera nsobi singa twesigamya ebigambo byaffe ku bigambo by'abamanyi, kiba kitegeeza nti ekyo kye tuba tuteebye mu kituufu, kubanga abasajja abo ba ulama bakadde baffe abeesigwa mu ddiini tebasobola kwatula kigambo kyonna nga kyawukana ne Qur'anu ne sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Kale ebigambo byabwe biteekeddwa okuweebwa ekitiibwa. Tukyagenda maaso n'omusomo gwaffe. Ibrahim, omanyi gw'osinga okumbeera ku lusegere. Kakati ekibuuzo bwe kigwa gy'oli nkakasa nti mba mbuuzizza muntu mutuufu. Omusomo gwaffe gwe tuliko gwogera ku ki? Naam? Musomo gwonna omuma, musomo gwawamu. Twagamba bwetyo ono Shaibu mugenyi tajja kutumanya mangu. Enkolagana y'omusajja nani ne mukyala we gwe musomo gwaffe. Ogondo omusomo tukyaguliko insha Allahu taala. Era enkola ey'abawalimu kumpi mu bitundu byonna ebisinga obungi, omwezi ogwa Ramadani singa gutuuka misomo gyonna gitawakafa, giyimirira ne boogera ku ki? Kwa Ramanzani, si bwe kiri? Naye olw'okuba nti omuzikiti guno gulina abawalimu bangi, ate nga nkakasa nti abawalimu abo balina bulungi obusobozi obwogera ku Ramadani, kati nze nja kusigalayo ku musomo gwaffe guno insha Allahu taala, kubanga nkyayina ebyobagamba bingi. Mukitegedde? Nkyayina ebyokubagamba bingi. Senga tekibadde nti mubanga si ddene okuva kati nti nsobola okwewungulamu n'entambulamu, twalibadde n'omusomo guno ebbanga lya mwaka mulamba insha Allahu taala, kubanga nagulabanga gwetaagisa nnyo. Bwe mara okwogerera wano ebigambo baganda bange abamuntuukirira ne mukuba obwama, kituufu kakande byogera bituufu naye tolaba kano. Mukwano gwange omu yaŋŋamba ti kituufu abakyala bo tubacunya naye naffe embeera yetuleetera obuzibu tubacunye. Ne mugamba nti buzibu ki? Nanga nti ogenda nodde waka ng'oli Lukebe. Lukebe mumanyi? Lukebe yani njogera yaffe ya kibuga, nga toliimu wadde ennusu, kyokka ewaka nga waliwo ebyetaago. Beetaaga kino, beetaaga kiri, beetaaga kino, beetaaga kiri, ate byonna nga bitunuulidde ggwe. Kati mu ngeri y'okusalappanya obatolokeko baleme kubaako kyonna kye bakunyega ng'oteekako feesi ebanja. Mukitegedde? Ng'osaako feesi ekola ki? Mbalaba museka naye abantu abasinga obungi enkola yammwe. Obusungu obusonda onootera okutuuka ku kyalo kw'osula n'otandika okwepikooti. Kwepikooti. Ogenda okutuuka ewaka ng'okoze ki? Ng'ojjudde. Ibrahim weewaawo.
Ibrahim agaiti wekiri la ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah. Kakati omukyala agenda okutunulako nga talina watandikira kugamba nti tewali sabuni, ye ate nga ku ngeri gy'oba ofaananamu aba kutandikirawa. Okitegedde? Kati bwe ziwereyo 8 nga amaduuka bagaggadde 7 6 kitundu ng'olyoka odda mu mbeera khalas nti olwo nduyiseeko. Kakati ekyo kinabeera bwe kityo okutuusa ddi? Asane mukyere kinaaba bwe kityo okutuusa ddi? Kakati banange nabagamba nti omusajja asobola bulungi okuwangaalawo nga musajja mwavu nga nze, naye ate maka ge nga basanyufu bonna ye n'abantu be. Mukitegedde? Mubeerawo awo ng'omukyala tategeera lwofunye ne lwotafunye nga takola atya, nga tamanya. Tuwangaddewo emyaka nga tukolagana n'abantu ab'enjawulo ate nga tubagasibwamu. Mukwano gwaffe omwedda yaliwo mu kibuga nga tuwangala naye, biseera byali bya mpuuta. Kati mwe temukyali mpuuta etegerekeka, muziryako wangi tekyalabika na kulabika. Kiseera kyali wano nga buli musajja goyitako awunya empuuta, masha Allah, bantu nga basanyufu. Ne mukwano gwaffe oli nga ye lwateebye eddene, lulimi lwaffe lwa Mukampala, eddene abeera ategeeza ki? Sente. Ng'agula empuuta namba kabedwa nene bweti, ne mutatalibati endala nga nyingi n'azitwala ewaka. Era ewaka nga abantu babeera ku mudido. Bamubuuza nti ekikuguza empuuta ennamba ennene bweti eribwa abantu abameka kiki? Naga nti nze bwe ntyo, bwe ngula ekingi bwe kiti ewaka ewange, bwe zimbula bamanya nti omukulu takola atya, talina. Bansonyiwa, babeera bamanyi nti omusajja ono olaba taleese, bambi talina. Naye mubeerawo awo maka gammwe nga olina tolina, amaka go toteekamu kwegamba ku kakyankalano bamanye nti kati naawe wakoze eki, olina kye wafunye. Kakati ekitundu ekimu omusiraamu omu yakinsongeramu nga tutambula naye, nangamba nti olaba awo sente z'abasiraamu ziggweera awo. Abasajja ne mugamba nti zitya? Bookyawo embuzi. Mumanye embuzi? Omukyomo gw'embuzi omwokye guba gwa sente meka Ibrahim? 15. Ibrahim akimanyi, kati nze sigimanyi. Okitegedde? Bwe bava mu Lasiri ng'awedde nga bagenda balina akafo we batuula, wali waji ati afumba mata. Siraamu ng'atuula ng'asalako, ng'asaba emikyomo emeka? 2. Zaba alidde sente mmeka? Ng'asabirako ne ekikopo ky'amata kyammeka kyo? Kya 10. Baasi ng'alya ng'abwegera ng'akkuta bulungi nnyo. Kati bw'abaddayo ng'akwata akaveera ng'agenda alondalonda obuntu okwo ku makubo obutategerekeka, ng'agenda abyangatanye nabo, obwo bwatutte ewaka. Omukyala agenda obutunulya nga talina nawe abutandikira. Buli awo mulimu muntu butulatula bumukenekene. Kati nno okwo kwanyigidde. Akkuse ye abwegedde naye ate akoze eki? Anyiize. Amagezi gemba wageega nabo Luganda, ffe tubibaddemu tubimanyi. Hal nga tolina sente si kudda waka n'okyankalanya ekitundu. Bantu bonna ne babuna abani. Eyo enkola yatandika ddi bwetyo? Muntu n'otuuka ewaka n'otula mu ntebe wenna n'okapa, buuso bwonna ne bukutwakala ng'olinga emmese enkwatire kamasu, mbulwo otiisatiisa bantu beeyongereyo tebakunyega.
ekyo kyavaawa. Omusiraamu bwatyo si bwabeera. Omusiraamu oteekawo embeera ewaka abantu bo ne bamanya nti ku luno talina bambi, talina. Waliwo omusiraamu omuliraanwa wange kamwogereko kuba mukwano gwange bambi, nsaba Allah amusaasire. Omusajja oyo obwongo bwe butera ne buvaako bwe buti. Mumumanyi waffe wa muno mu kibuga, naye ng'eri ewaffe sala kkubo bwoti sayidi wange wali wewe. Olunaku olumu namusanga ku dduuka nga n'obuntu bwe ŋŋenza oggula, ne muyimirira emabega nga bumanyi edduuka bwe libeera. Omutwe tekkola bulungi, ayina omukyala ayina abaana. N'asooka agulawo bagiya ne babumuwa, n'agulawo kakeeki amuga nti akazinge bulungi. Omukyala amubuuza ow'edduuka nti kakeeki ng'ongambye okazinga obulungi ti kamaama w'abaana, kamaama w'abaana ate kano sikamuweerawo nkamuwa tuli mu kisenge. Omutwe si mulamu nnyo, gutera ne gubulira ddala, naye lwe gussa engulu abaako bwakola obulage waka nti omusajja akola ki waali. Kakeeki n'akatwala. Kati omusajja bwatyo bwabeera. N'olwekyo saagala kuddamu kulaba muntu yenna asala mu maaso ng'agamba mbu ye ekimu kyankalanyisa abantu b'omu maka ge lwakuba mwavu. Osobola bulungi nnyo okuzannya obwavu bw'omu maka, omukyala nga musanyufu naawe ng'oli muki musanyufu. Ebyo insha Allahu taala tujja kubiraba mu bigambo byaffe binajja mu maaso. Tujja kwogera emisomo gijja kuba ebiri. Emisomo egyo abasajja nga gibagamba omusajja ayina ensonga 6 zaateekeddwa okukola ezingiza essanyu mu mukyala we. Okitegedde muvubuka? Ate omukyala ayina ensonga 7, naye ensonga za bulijjo. Omusajja senga ategeera ebibye n'omukyala n'ategeera ebibye, amaka ne bwe gabeera maavu, ojja kusinkana nga gajjudde essanyu insha Allahu subhanahu wa ta'ala. Baganda bange, ekigambo kyaffe ekyolwaleero mbasaba mukitwale nga kikulu ate mukitegeere bulungi. Nasazeewo okukyogerako kubanga byebimu ku bintu ebyonoona obufumbo bw'abantu. Abamu ne bakkiriza amaka gaabwe ne goonooneka olw'obutamanya bino. Ensonga ziri 2 ziza okuyamba okutegeera kino insha Allahu taala. Wayiseewo emyaka mingi, mukwano gwange omu yava mu Kampala, musajja munankole, n'agenda ewaabwe mu kyalo eyo. Kubanga abantu abasinga obungi bwe muba nga mbadde mutuulako mu durusu ez'omu Kampala, bwe muva muno ne mudda mu byalo mubeera bawalimu, si bwe kiri? Naam, ne bamuwa obuwalimu. Bwe bamuwa obuwalimu n'ajja akuŋŋaanirwako, ensonga zaali nnyingi. Olumwanga nti kakande jange osaazeeko ewange ejjuma. Bwe nagenda okusaazaayo ejjuma bwe yaggwa nga balina ensonga ez'abafumbo abaatabuka, tuziyingiremu. Nga nti kakande togenda, waliwo ebintu ebyanzitowako wano, nga waliwo abafumbo 3, peyers 3, be bantu bameka? 6. Mwami mukyala, mwami mukyala, mwami mukyala, baatabuka. Epeyers 2 ensonga zaabwe zaali nnyangu era zaggwa mangu. Epeeya ey'okusatu, omuvubuka ayina maama we. Maama we gyali mulamu, ayina n'omukyala. Kati ebiseera bya nkuba etonnya nga bw'etonnya, omuvubuka agamba mukyala we, kyoteekwa okgenda mu kyalo olimire ku maama wange, olime. Omukyala amuga nti la, sigenda mu kyalo okulimira maama, nze najja kufumbirwa ggwe, sajja kufumbirwa kika kyonna, nsigalawo wano. Omuvubuka amugamba nti bw'oba togenda kulimira maama wange, omukimira amazzi, omukolera emirimu, kola otya? Genda ewammwe. Kitegerekese. Omukyala amugamba nti sigenda. Omuvubuka amugamba nti ekimu ku 2 kyoba olondako. Bw'oba oyagala okusigala nange, genda mu kyalo olime.
myezi 2-3 odde. Omukyala amugamba nti sigenda. Kakati omuvubuka kati imaamu aŋŋamba nti abo bannemeredde, tubakolere ki? Mu kiseera ekyo biseera byali byaffe bya mpolampola nga situnaba kumanya nnyo akaamu zifaanagana n'ezo bwe zityo. Ekyo ne tukirekaawo, tugezaako okuwumbawumba mpolampola naye nga tetwakisusaakaawo. Amaka amalala weegali, omusajja alina bannyina baasituka ne bajja ne babeera ewakaawe awo webawangaalira ne mukyala we. Okuwasa kw'omusiraamu ono yawasa kitwalibwa nti omukyala oyo ne bannyina b'omusiraamu ono abamuyita mulamu waabwe nabo bamuwasa. Omukyala bw'ajjayo engoye zabba okubeera ng'azooza ne mulamu ng'aleeta yoza, mukazi wattu ng'akwata ng'akola atya? Ng'ayoza. Abakolera emirimu kye kimu ne bwe yali badde akolera bbaawe. Bwe wabawo okusikattira kwonna okw'omukyalo ono obutaweereza bulungi balamu be abajja ne bagumba awo, omukyala n'atwalibwa nti azizza omusango era n'asuubizibwa nga bw'alemeddwa obufumbo. N'olwekyo omulamwa gw'ebigambo byaffe ebyolwalira Buluganda, kituufu omukyala kiri waajibu ku ye okukolerera n'okuweereza abantu babbaawe, oba kyasigala ng'emirimu gy'ateekeddwa okukola mu busiraamu egimulagira okukola mu busiraamu gya bbaawe eka. Mutegedde ekigambo kyaffe Buluganda? Ebyo bitabudde amaka g'abasiraamu. Omusajja agenda n'akuŋŋaanya bannyina n'abateekaawo senga kisobose, namugaa nti omulaba oyo yampeeka nga nkyali mwana muto, ono yeyozanga engoye zange nga nkyasoma, ono yakolanga kino yakolanga kino. Hakki gyompa gy'oteekeddwa okubeera ng'obawa. Omukyala bw'agezaako n'ayagala okurizisitinga ng'omusajja amugaa nti weta. Amaka g'abantu mangi agafaananye bwe gatyo nga galimu ebyo, kwe kusalawo ku khasasa darus, buli kyenjogerako nkyogerako omulundi gutya gumu. Ebigambo by'embeera njogedde ku kyo bye bibeera ebitono, ebisigaddeyo nga bye bingi, naye nkakasa nti na bino by'embeera njogeddeko bibeera bigasa n'okuyamba omuntu okutegeera kyenjogeddeko insha Allahu taala. Lajina daima, mwagiwulirako? Allajinatu addaima, lukiiko lunene lusava lwa bakadde baffe banene bambuto mu ilmu. Tusaba Allah alutusiimire, ffe tugasiddwa nnyo bigambo byabwe nnyo. Mukitegedde Buluganda? Baatugamba bwe bati, inna min ahami athari aqdi zawjiya baina zawjaini an tusallima zawjatu nafsiha li zawjiha. Mubiwulize insha Allahu taala. Atharu kitegeeza ki? Kitegeeza ebintu ebiva mu kintu. Mukitegera Buluganda? Ku saidi eno kitegeeza ebintu ebiva mu kintu. Batugamba nti mazima ddala ebintu ebikulu ebiva mu ndagaano oba mu kifundikwa ky'obufumbo ekibeera wakati w'abafumbo ababiri. Omusajja n'ojja ewange ng'oyagala kuwasaayo, omukyala nakkiriza n'akufumbirwa. Kati ebiddirira ebigoberera endagaano y'obufumbo gye muyingiddemu, bagamba basheekhe nti antusallima almar'atu au zawjatu nafsiha li zawjiha, ye mukyala nga okubeera nga yewaayo eri bbaawe yenna bukolokolo. Ne bagamba bakadde baffe liyatimma al istimtaa bainahuma, wasobole okubaawo obujjuvu
bwa buli omu okweyagalira eri munne kyekigambo kyenja okukozesa insha allahu taala. Nkiddamu, batugamba bakadde baffe nti ebiva mu kifundikwa kino eky'obufumbo ekiba kisibiddwa wakati w'omwami n'omukyala, ekisookera ddala kwe kubeera ng'omukyala yeewaayo eri omusajja obutabaawo na kugaana kwonna kwagaana senga omusajja abeera amwetaaze. N'agamba sheekhe kyekyoka wayakuna ala zawji, omukyala avunaanyizibwa kubeera ng'awa bbaawe akaaganya wonna wabeera amwetaagidde, yeyagale naye watali kubeera ng'amulemesa ku saidi y'omusajja. Wa an yakuna ala zawji an yunfiqa alaiha, ate omusajja kyavunaanyizibwa kwe kubeera ng'agabirira omukyala, amuwa okulya, amuwa okunywa, amuwa okwambala, amujjanjabe ng'alwadde. N'agamba sheekhe walau kanat ghaniya, omukyala kabeere mugagga. Mutegera buluganda, omukyala kabeere muki mugagga. Bavubuka ennaku zino mwansobedde enkola gye mukolamu ebintu. Usangawo omusiraamu nga waali awo naye ng'anoonya mukyala mugagga, omukyala yaba alabirira omusajja. Tebaliiwaawo mukyala angulire ekanzu nyambale, angulire akawo bunye bulungi, ompe ku ssente. Gwe musajja, endagaano eno gye muyingiramu ey'obufumbo ebivaamu ebidda ku sayidi yo gwe kulabirira mukyala. Al-infaq, al-infaq, omuwaalye, omuwanywe. Omukyala Allah yamutonda tabaraka wa taala ng'ayina kuweebwa ne bwabeera mugagga, ayina kolaki kuweebwa. Era omukyala omugagga oyo gwolaba kimuwa essanyu wadde akufumbiddwa nga mwavu, naawe okwatayo akantu n'omuwa. Amanya nti omusajja abakuba na ssente yalimpadde ekisingako awo. Kakati wali omusiraamu omumu abasiraamu abagala okufuuka abayaaye, ali wali atunulira omukyala alowooza nti omukyala alina ssente, atandika okumwegwanyiza. N'omukyala amutunulira alowooza nti omusiraamu alina ssente, omukyala akkiriza. Bagenda okuyingira mu bufumbo ng'omukyala omusiraamu ono agamba omukyala kye ssente ziruwa. Omukyala amugamba nti ate ssente ezaaki? Tya nti nakuwasa mmanyi nti oyina ssente. N'omukyala amugamba nti nange nakufumbirwa ndowooza nti oyina ssente. Obalengedde? Bagenda okumaliriza ng'ebintu biranze, kakande jangu, ng'ambaga nti mwazimba bubi obufumbo bwammwe mubutereeze mangu. Ne batula ne bakkiriziganya. Omukyala n'amugamba nti sirina wadde 10, n'omusajja n'amugamba nti sirina wadde 10, naye obufumbo busigalewo. Omukyala alina okuweebwa ku ssente. Muwaalye infaq. Tobeera waawo abantu batabuka. Subhanallah, okumanya nga abasiraamu wewunyisa. Waliwo ekibuzo ekyambuuziddwa ennaku zino. Omukyala yazadde omwana, bw'azaala omwana bano batera okuleetayo akaana akakulike n'awaayo 15, kaana akakulike n'awaayo 12, kaana akakulike n'awaayo 1,000. Kati omusajja agamba nti ssente ezo ziruwa? Omukyala amugamba nti ssente za mwana, essente abazireeta baziwa mwana, era bwe bazireese ne muguliramu obugoye. Ssente zabadde zange. Naye akamiro akafaanana bwe kati basiraamu katandise ddi okubeera akangi bwe kati. Omukyala amugamba nti munnange, essente za mwana naguzeeko kano twali tetwakagula, negula nokano ti zirina kusooka kumala ku ripootinga wange. Kati wulira abantu naye ziba ssente emmeka ezo ezikusiwula empisa bwe zityo neggwamu ensonyi. Ate oyinza omusinkana nga musajja mukulu nganzi nga yeeyisa bwati
yagamba shekhe nti wa inkanati ghaniya omukyala kaberenga muki kati omukyala yavunanyizibwa ensonga emu kwekwewaayo eri omusajja wonna wamwetagidde okubeera nga akola atya ng'amufuna eyo saagala gendayo ate omusajja avunanyizibwa kulabirira mukyala muwe alye mujjanjabe nga alwadde muambaze muwe Allah yagamba mu Qur'an liyunfiqu dhu sa'ati min sa'atihi wa man qudira alayhi falyunfiqu mimma ataahu Allah omugagga awaayo okusinzira ku bugagga naawe omwavu waayo okusinzira kuki kunfuna so tobeeraawo gwe buli budde oyagala omukyala yabakulabirira mukyala agule empala agulandawo yagule buli kamu oli awo gwoliwo kwambula bwambuzi mpale ekyo kirina okusazibwamu tetwagala nakuddamu kiwulira mbavubuka baffe ab'omulembe guno bagamba bakadde baffe walaisa min lawazimi aqdi zawjiya khidmatu zawja li ahali zawjiha gwe mulamwa abasajja abatikka abakyala be mwawasa obuvunanyizibwa obw'okulabirira abantu bammwe ekiseera bwe kituuka nga mukyalo beetaaga n'abayambako n'osindika omukyala kazi wattu n'agenda n'akola waliwo gwe baasitula ennaku ezo lwakuba yali mukaafu bamujja ku kyalo okwo kwe tuwangaaliranga munene bwati musajja n'amutwala wansi nakaseke genda limire ku bakadde bange yagenza okudda nga yenna alinga akati bwati tenkumbi ebadde enzita yagamba shekhe nti walaisa min lawazimi aqdi zawjiya khidmati zawja li ahali zawjiha yagamba nti tekiri mu bikakasibwa oba mu lawazimu mu byetteeka by'ekifundikwa ky'obufumbo nti ekimu ku biteekeddwa okuva mu ndagaano eyo nti omukyala abeere ng'agenda okukolerera abantu babbaawe akolerere nnyina akolere bannyina omukyala olw'okubanga wawasa bantu bawasa omukyala n'abeera ng'omukozi kolerera ekika bwabaawo emikolo egikuŋŋaanyiza ab'ekika omukyala n'akola ng'alinga kalogoyi tawummula bw'aba takoze taabu musajja agenda kudda ewaka kyankalane afuke taabu waliwo ekigambo kyekijja okusoma nabagenda guno omusomo gukyali muwanvu kyetujja okusoma kyemujja okwewuunya mukakase tibakadde baffe abamanyi tebalina kye baalekayo kati tekiri mu bikakasa endagaano b'ekifundikwa ky'obufumbo nti omukyala bw'omala okumuwasa nti ate ayina okukolerera n'okuweereza abantu bo abeerenga mukozi la batugamba bakadde baffe la ummihi si nnyoka akuzaala omukyala mu mateeka g'obusiraamu takakatwako kukolerera nnyoko nga bwe tujja okiraba insha allahu taala n'agamba nti wala akhwatihi wadde okukolerera bannyoko bali awo bonna bakuŋŋana bali awo bakwata engoye ze bateekaawo omukyala n'ayoza n'afumba emmere batudde awo basazeeko bukamwa nnyinaffe kumpi mukyala waffe kyala n'amenyeka n'emirimu batudde awo la batugamba bakadde baffe wala ghairihinna era si muweereza w'abakyala abalala abatali abo mu bantu b'oluganda lw'omusajja la batugamba bakadde baffe wa hadha mimma la yambaghi an yukhtalafa fihi ekyo kiri mu bintu ebitasaanye kwawukanwamu mukitegedde ekyo kiri mu bintu ebitasaanye kwawukanwamu osangewo ekibinja nga kiri wali nga kigamba nti omukyala alina kimukakatako okuweereza abantu b'omusajja oba ayagala oba tayagala n'ekibinja ekiri wali nakyo nga kigamba ekyo bagamba bakadde baffe nti ekyo kiri mu bintu ebitasaanye kwawukanwamu kya bulijjo kimanyiddwa obujulizi bukiraga bulungi Qur'an ekyo kyeraga wakadhalika ne sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam atugamba shekhe nti era illa an tatabarra okujjako omukyala akoze tabarru yenga yeyewaddeyo nga takakiddwa illa an tatabarra azawjatu bitilka alkhidma ihtisaban lil ajr
mama wo ali mukazi mukulu mukyala wo neyeewaayo n'agamba nti leka ŋŋende nkolere ku maama emirimu naye ng'ekyakikola lwakunoonyaamu ki lwakunoonyaamu mpeera mu maaso ga Allah tabaraka wa taala naye nga takikola nti gwe musingi kwasimbirwa obufumbo la obufumbo busimbirwa ku musingi mulala so si gwa kutikka bakyala bamwe buvunaanyizibwa kubanga be bakolerera abantu bammwe la mutegera mu Luganda omukyala afumbirwa omuntu atya mulowooza batuulayo bameka mu kusiba akadi ya zawaji batuulayo bameka musajja yekka yajja n'atuulaawo nga Iburahimu watuddeawo kati bw'atuulawo ne tutumuukya kajjogijogi okkiriza okumuwasa ati omuwala okkiriza okufumbira ati khalas mugende si kika kyonna naye amaka mangi gasasise lw'abantu ba famire kati waliwo omukyalo omu mbayisi baffe yaŋŋamba nti ye nazaala we yamugoba bugobi nti nkugobya ogenda maama munnange nkoze ekiti nagenza okulaba nga tojja kusobola kumpisa bulungi nedda omukyala kwegamba omulimu gw'omukyala kuyisa bbaawe buki bulungi ekyo Allah kyeyamulagira tabaraka wa taala omusajja yalaba nti ono omukyala tampisiza bulungi sobola kuba naye n'atambula n'akola atya n'amugaa nti muneegende ewamu naye Nazaala agamba omuwala nti nkwekengedde tojja kusobola kumpi omabibala bawala bakikiwale kati omuwala ng'ayogera oluzungu lungi lwamumanyiira lwakwata ku lulimi mutegedde kati bw'agira bwati n'agiraga erugiranga ekigambo ky'oluzungu kizze ate ayogera naani Nazaala ko Nazaala ati ono wa luzungu lungi bwe ruti ono mwekengedde oluzungu babeera balugezigezi kati sheekha batugamba tokujjako ng'omukyala yeewaddeyo n'agamba nti leka nkolerera abantu ba bba wange nga lwaki akikola batugamba nti ihtisaaban lil ajir kubeera nga asuubira empeera oba nga anoonya empeera si kyekyokka wabarran bizawujiha n'okuba nga abeera ayisiza bulungi bbaawe naye ng'omukyala si tteeka nti alina okubeera nga yaweereza abantu ba bbaawe ebigambo ebyo byayogerwa abantu bano wammanga mubawulirize omuntu asooka ye Sheikh Abdul Aziz ibn Baz mwamulirako mukadde waffe oyo ekyo kyekigambo kye nti omukyala si mutalaba tanoonyezebwamu kubeera nga muweereza wabantu baani babbaawe atuukaawo akole kino akole kiri la si mutalaba ekyo si kyalagirwa owokubiri bamuyita Sheikh Abdul Razzaq Afifi bano bakadde baffe basajja badda abamu n'okubaayo tebakyaliwo omulala bamuyita Sheikh Abdullahi ibn Ghadiyan mukadde waffe naye mukadde wadda omulala bamuyita Sheikh Abdullahi ibn Uqudi abo bakadde baffe basajja bafuqaha ekyo kyekigambo kyabwe nti omukyala si muweereza w'abantu baki bamusajja era amaka gammwe temugasattululanga lwekyo nti omukyala aganye okwoleza abannyinaze engoye n'olwekyo akola ati agendera omukyala ekimukakatako kulongooseza bbaawe Sheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah yabuuzibwa yagamba laisa fi shar'i ma yadullu ala ilzami azawja an tusaida umma azawji yagamba nti tekiri mu mateeka g'obusiraamu tekiri mu mateeka ga busiraamu okubeera ng'omukyala ono ayamba ku maama wani ku maama w'omusajja tekiri mateeka gaki obusiraamu tebulina we bakiragira ne bukyogera butereevu nti omusajja bw'owasa omukyala bubeera buvunaanyizibwa bwa mukyala okuba nga aweereza maama wo la wabula buvunaanyizibwa bwani mulowooza buvunaanyizibwa bwo ggwe ono omukyala ono yazaala ggwe mukitegedde kati kyakulabirako nze maama wange senga abaddeyo yazaala nze oli mukyala wange omukyala muzaala mulala wabula nali ntambula ne mugwikirizeeyo ne muleeta ewange
kati byonna byateekeddwa okukola byange. Ekyo kyaba ayagadde okukolera maama wange akikola mu ngeri ya kunoonya mpeera wa Allah tabaraka wa taala na kunoonya kunsanyusa. Naye nga bwabeera nga takikoze wabula n'abeera nga nze akoze byateekeddwa okunkolera, ekyo obusiraamu kyebukola ki? Kyebumulaalikako. Jumla njiddamu, laisa fi shar'i ma yadullu ala ilzami zawjati an tusaa'ida umma azawji. Tewali bujulizi bwonna mu mateeka ga busiraamu bukiraga nti kyatteeka ku mukyala omufumbo okubeera ng'ayamba ku maama wa bbaawe ku mirimu. N'atugamba Sheikh, illa fi hududi alma'rufi wa qadar attaaqa wa qadir attaaqa, okujjako nga kijjidde mu hududu za ma'rufu, omukyala nga yagadde kikola mu bulungi ate nga akikola okusinziira ku busobozi bw'abeera ayina. Bw'agamba nti maama wange nsobodde kumukolerako, kumwolezaako kano na kano na kano, ekyo kyakoze eki? Kyasobodde. Mutegeera Buluganda? Bw'abeera nga tasobodde, khalas, ekyo kyabeera tasobodde, tavunaanibwa. N'agamba Sheikh ihtisaban li ashirati zawjiha wa barran bima yajibu alayhi. Agamba Sheikh okujjako ng'ekyakikoze ekisookera ddala ng'anoonyaamu okuwangaala obulungi ne bbaawe, n'okubeera ng'alongooseza bbaawe ekyo bbaawe kyeyali badde akola atya? Kyeyali badde akola. Bawe omukyala waali awo yali badde akwata ekidomola n'agenda n'aleetera maama we amazzi. Mutegeera Buluganda? Kati omukyala n'agamba ti nedda, sigalawo nze kaŋŋende ngaleete. Gwali badde mulimo gwa bbaawe, omukyala n'akola atya? N'agukola. So sigamba nti buvunaanyizibwa bwa mukyala nti buli kyonna ekyetaagibwa maama wa bbaawe omukyala ng'ajjanga akola. La, ekyo obusiraamu tebukiraalikanga mu mbeera efaanana bwetyo. Kakati mukadde waffe agenda maaso Sheikh n'atugamba nti Sheikh Ibn Uthaymin abuuzibwa nti hal li ummi zawji haqqun ala azawja. Haqqu mukimanyi? Baabuuza Sheikh Ibn Uthaymin nti abange, maama w'omusajja ono ayina haqqi ku mukyala? Amakulu ayina byamubanja nga maama w'omuntu bw'abanja omwana we gwazaala. Sheikh yaddamu n'agamba nti la, bw'atyo bwe yagamba okusooka, yagamba nti la. Mutegeera Buluganda? N'agamba Sheikh nti ummu zawji laysa laha haqqun wajibun ala zawja binisbati lilkhidima. Yagamba nti maama w'omusajja kwegamba talina haqqi gyabanja mukyala wa mutabani we, gwayita muwala we, ono gwayita nazaala we, ku sayidi y'okubeera nga omukyala ono akola emirimu ng'agikolera ani? Nazaala we. Bw'atyo byagamba Sheikh. N'agamba mukadde waffe, n'agamba nti no, lakin laha haqqun min alma'rufi, wabula omukyalo n'abeera alina haqqi omuwala ono okubeera ng'amukole ma'rufu. Ategeeza ki? Ategeeza omuwala ono okukola ekyo kyawulira nti kyakola atya? Kyasobola, naye nga takakiddwa era nga taliiwo nti ekimubeeza mufumbo lwakuba nti aweereza abantu b'omusajja bakolera kino kiri la. Ekyo obusiraamu si bwe bwakiraalika bwe butyo. Naye amaka g'abantu bangi amasiraamu gajjuddemu obunkenke lw'ebyo. Mukyala yagaana okuweereza maama wange okumukimira amazzi, yagaana okukola kino la. Ekyo obusiraamu tebwakirambika bwe butyo. N'agamba Sheikh nti lakin la haqqun min alma'rufi wal ihsani. Ihsani ategeeza ki? Okumukolera obulungi. N'agamba nti maama wa bba wange agize kamukolere kano, maama w'omwami azze kamukolere kano mu ngeri nnungi, so nga si mpaka era si kukitwala nti kyatteeka nga bwe kitwalibwa nti kyatteeka ku mwana abeera azaalibwa. Omukyalo ono n'atugamba Sheikh, wa hadha mimma yajlibu mawadda, wa hadha mimma yajlibu mawaddata azawji.
nti omukyala senga abeera akoledde ku maama wa bbaawe naye nga si kyabwateeka n'akikola min almarufi olw'ensonga nti kiri bulungi wal ihsan, yagamba nti ekyo kyekyongera okusika ne kireeta omukwano gw'omusajja ono eri omukyala. Musajja bw'alaba omukyala ng'ayamba ku maama we, mukolera kano akola kali, yagamba sheekhe tikyongera okuleeta omukwano. N'agamba si ekyokka lizawjati anturai ummahu fi maswalihiha, kwegamba omukyala ono kyateekeddwa okukola ki? Kwe kubeera nga turai, kwegamba ng'alunda, turai ng'afaayo ku byetaago bya maama wa bbaawe. Mutegeera buluganda, abamanyi bagamba nti sikyabwateeka, naye ate omukyala akubirizibwa okubeera ng'akola atya? Ng'akikola, ng'alondoola n'okubeera ng'akuuma abwetaavu bwa maama wa bbaawe wa khidimatiha wa takhdumuha fil amri alyasir, abeere ng'amukolera amakulu omuwala ono ng'akolera maama wa bbaawe ng'amukolera fil amri alyasir, mu nsonga entonotono ezo insha Allahu taala zabeera inako obusobozi. Wa antazuraha min hiini li akhar, n'okubeera nga amulambulako makulu omukyala bwakusaba tinjagala genda kulaba ku maamawo, mukkiriza abeere ng'akola atya? Abeere ng'agenda amulambireko. Si kyekyokka, wa antastashiruha, n'okubeera nga amwebuuzaako fi baadhi al-umur, mu nsonga ezimu. Amakulu nti ebintu bino byonna okubiwumbawumba kyekiriwo nti mu mateeka g'obusiraamu tewali bujulizi bulaga nti omukyala mulzama okubeera ng'akola emirimu gya maama wa bbaawe wadde bannyina, naye ate omukyala akubirizibwa okubeera nga insha Allahu taala afaayo okulaba ng'akola ekyo, ng'anoonyaamu ki? Anoonyaamu okusanyusa bbaawe n'okulongesa enkolagana, kubanga ekyo kivaamu emigaso. Era omukyala ono akubirizibwa okubeera ng'alambula ku maama wa bbaawe n'okubeera ng'amubuuza ensonga ezimu ezeetagisa okubuuzibwako. Wa amma wujubu lkhidima, sheekh bwatu bwagamba tiwabula obwetteeka bw'omukyala okukolerera maama wa bbaawe, yagamba sheekh nti fala tajib, ekyo kwegamba tebukakata si kyabwatteeka, li anna almuashira bilmarufi takunu baina zawji wa zawja, kubanga okuwangaala obulungi Allah kwagamba mu Quran tuwaashiruhunna bilmarufi, okwo kuli wakati wa musajja na mukyala, tekugatta famire yonna. Nti okulamula okutegeera kw'omukyala obufumbo ayina okubanga famire yonna emwagala, la ayina okubanga famire yonna buli ajjanga akola kana akola kali, nedda. Wabula Allah gwa nti tuwaashiruhunna bilmarufi, yali ategeezaamu okwo muashara ogwo guli wakati wa musajja na mukyala, so si kubona famire yonna. Yagamba sheekhe nga tuwumbawumba obudde butukutte nti fayajibu ala zawji an yaqifa inda hadha alhikami alshar'i, yagamba nti kikakata ku musajja okubeera ng'apaakinga ku nnamula ezo ez'amateeka g'obuyisiraamu. N'agamba nti wala yatlubu min azawjati ma la yulzimuha, omusajja tateekeddwa kubeera ng'anoonya mukyala we amakulu ng'asaba mukyala we okukola ekyo ekitaamu teekwako mateeka ga busiraamu. Wa alaihi an ya'lama annahu la ta'ata lahu alaiha law annahu amara zawjatahu, yagamba sheekhe nti omusajja ateeka okuba ng'akimanya nti omukyala ono takakatwako okugondera bbaawe senga abeera ng'amulagidde bikhidimati ahalihi, okubeera ng'omukyala ono akolera abantu b'omusajja n'akola kano neyeetala mukazi wattu bwe babeera nga bakyadde ewaka n'omusinkana nga yenna ensitu yazisala busazi bwati agenda okugwawo nga takyasobola kuwummula. Lwaki? Abalamu bazze, bano bannazaala bazze, bano basenga bazze. Yagamba sheekhe nti omusajja alina okukimanya tateekeddwa kubeera ng'agondera omukyala senga abeera amulagidde bikhidimati ahalihi, okubeera nga akolerera abantu be, li anna amrahu dhalika laysa min shar'i llahi taala, olw'ensonga nti ekiragiro kyekyo kyalagira omukyala abeere nga yakolerera abantu be tekiri mu nnamula, tekiri mu shariya ya Allah subhanahu wa taala. Shuaib, otegera bye ŋŋamba? Omukyala talagirwa mateeka ga busiraamu kubanga yakolerera abantu, muleeta abantu
ne mukuŋŋaanya n'oleeta abaana ba mwannyoko n'oleeta mwannyoko abaana ba mukulu ogundi abaana ba gundi bonna n'oteekaawo. bw'omala okuteekaawo n'olyoka otikko omukyala obuvunaanyizibwa akeera ku makya n'omugugu gw'engoye nga gukomeeyo. bw'amala mukazi wattu n'agenda n'aleeta amazzi, bw'amala najja n'afumba n'amenyeka. tekiri mu ndagirira ya busiraamu n'omulundi n'ogumu, wabula bamateeka bonna batugamba nti ekyajjira mu ndagira y'amateeka g'obusiraamu nti omukyala gakakatako okubeera ng'alongosereza ye musajja ono eyamuwasa. agamba sheikh li anna amrahu dhalika laisa min shari'i llahi ta'ala wa fil waqti nafsihi nusi azawja. bino bye bigambo ebisembayo. sheikh agamba tuwadde nga tubyogedde ebyo naye mu kaseera ke kamu kennyini ate twongera okulamira omukyala antasii jahida li inhai nizai bainahuma wa baina. kati agamba sheikh tulamira omukyala okubeera ng'akola n'obunyiikivu, okubeera ng'asiimulirawo ddala enkaayana ezaalize wakati we ne wakati wa maama w'omukyala, maama w'omusajja ne bannyina b'omusajja. kubanga waliwo abakyala abamu wallahi ng'ate ye nga kavuyo. abakyala abo bwe muli abaganda bakyawa bannazaala baabwe bamu balina n'enjogera egamba nti okusanga nazaalawo sisinkana ki? si njogera y'abaganda abo. kati sheekh agamba nti wa fil waqti nafsihi nusi azawjata antasii jahida li inhai nizai bainaha wa baina walidati zawjiha. okwo kulamira, tulamira omukyala omufumbo okubeera ng'akola obutasamuka, okulaba ng'aggirawo ddala enkaayana n'empalana ezaalibadde zijja wakati we ne wakati wa maama wa bbaawe. wa an ta'lama anna hadha mimma yajlibu as-sa'adata laha. yagamba shekhe nti omukyala akimanye nti senga wakati we ne wakati wa nazaala we nga tewazze buvuyo nakkaayana, ekyo kyekimu ku bisika ne bireeta okwesiima ne kudda eri omukyala. mutegera buluganda. so omukyala si kubeerawo ate ng'awalana nazaala wa bbaawe la nazaala we wa inama kyalina okukola kwe kubeera ng'afaayo okulaba nga ezo niza azimalawo wali jamii afradi l usra, n'okubeera ng'empalana azijja ku bonna abantu ba famire y'omusajja. walitalama annahu qad yaati alaiha zamanun tahtaju fihi likhidimati zawjati abnaiha. bwatyo byagamba shekhe ti omukyala akimanye tinaye asobola okugirwa akaseera nga naye yeetaaga okuba ng'akolererwa ate bakyala babatabani be. kyakulabirako ti omuwala mukyala wange wewange ewaka kakati senga maama wange abaddewo n'amulongoosereza, kakati ate kyakimanye nti bw'amulongoosereza ekiseera ate naye kijja kutuuka oluusi yeetaaga okuyambwako bano ate kwegamba bakyala babatabani be. mukitegera buluganda. eyo wasiya nebeera nga qayim shadid. n'agamba shekhe nti era falaallaha idha ihtasabati khidimatu ummi zawjiha an yuyassira allahu taala min zawjati abnaiha. omukyala akimanye nti senga abeera afuddeyo n'akolerera maama wa bbaawe, akimanye nti allah asobola okumwanguyiriza naye abakyala babaani babatabani be. n'atugamba shekhe ma taqumu ala khidimatiha walinayati biha. abaana kwegamba bawalabe abafumbira batabani be abo bajja okufaayo okulaba nga bayimirizaawo kumulamirira n'okubeera nga bamufaako. khulaaso abooluganda insha allahu taala netubeera nga tubasaba ebigambo bino bisigaddeyo wansi biwanvu naye obudde bwaffe bweddeyo. ekyagaddwa mu kyo ti amaka gammwe temugakyankalanya lwa kuba nti omukyala tayoleza bannyokongoye, tagenze kulimira maamawo. wabula kimanye nti omukyala kyavunaanyizibwako kwe kubeera ng'alabirira ggwe. ekyo kyonna kyabeera akoze ng'akikoledde omuntu wo aba akikoze lwa nsonga bbiri. ensonga esooka kunoonya mpeera mu maaso ga allah, ekyokubiri nakubeera ng'alongoosa enkolagana wakati wo naye. ate alagirwa okukola okusinziira ku ekyo ky'alinako obusobozi. ky'atasobola tokola otya tomuwaliriza. so nga omukyala alina okujjukira kyakubirizibwa okubeera ng'alongoosa enkolagana wakati we ne wakati wa maama wa bbaawe. ekyo kyennyini kireeta saada,
kireeta okwesiima, kireeta obutebenkevu, kireeta emirembe egidde eri omukyala. Ekirala omukyala okukimanya ti olwaleero nazaala we yeetaaga okubeera ng'aweerezebwa, naye ati naye enkya keera enkya ng'atuusa emyaka egirimu nazaala we yesiŋŋaane ng'ate naye yeetaaga abaana babatabani be okubeera nga bamuyambako insha allahu taala. Mpulira nga nfunye obwetaavu nti eddarusu eno tujja kugyongerako Allah bw'anaaba nga tuwadde obulamu, ebigambo ebisinga okubeera ebyekinywisi tebituukiddwako insha allahu taala. Mutegedde omulamwa, jazakumullahu khaira. Kale no bannange twongera okubeebaza n'okusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga asima era abeere nga akkiriza. Bannange bwe tubeera ku darusu eno, baganda baffe bangi babeerayo nga batugoberera, baganda baffe abali wano n'ebweru wa Uganda babeera nga batugoberera. Tuyina okubajjukiza nti ku Sande twali nammwe nga tubategeeza ku kuyambako baganda baffe abatuyambako okusaasaanya emisomo gino, okubagulira ebimu ku byuma ebijja okutuyambako okubeera nti omulimu guno gwongera okusaasana. Bamashekhe bangi babakwata wano, Shekhe waffe Kaluma tubeera ne wano buli lwakuna nga tusomesa omukutu guno gwennyini gumutuusaayo abasiraamu ne bamuwuliriza ne babashiyukhu abalala bangi insha allahu taala. N'olwekyo twabaga nti baganda baffe bano beetaaga emiliyoni 1.5 twagibagamba nga beetaaga okuba nga bagula ebyuma ebigenda okwongera okulongoosa empeereza yaabwe. Kale nno tusaba omusiraamu yenna gyali okubeera nga akwatako mu nsawo ye. Ennamba z'amasimu twazibawa abaatugoberera ku Sande juzi, osobola okuteekako insha allahu taala kyosobodde. Twebazizza bonna abalina kye batuweereza, niyo obwetaavu bukyaliwo, mwongere insha allahu taala okuweereza. Allah tabaraka wa taala ajja kubeera nga abasima. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.